Infotrust versus Sengasidi. Lwaki video eno nsazeewo gikolera mu ssaati ye NRM. NRM emaze mu buyinza emyaka 4. Ate President Museveni agenda twala emyaka emirala 5. Gye emyaka 4 mu 5. Nga ye president w'eggwanga. Kati njasooka mbuuze Infotrust mujjawo amaanyi agalwana n'abantu abastrugglinga n'obulamu. Because most of the people bakadama n'abali ebweru w'eggwanga, they are life failures. Waliyo bazaawedde abali ebweru. Zaawedde tasobola fissa budde ku mirimu gy'alina nadda ku internet nga Sengasidi. Sengasidi nze simutya. Kubanga one, talina kivumo kipya, talina komera, talina mundu, talina sente. Ayina ebivumo, n'awemula, n'ananaagira, nga n'abaana be bawulira. Kati CEO, Infotrust, ojjawo amaanyi agabbisana n'abantu abaali mu obulamu. Oyina capital billion nga 5. Okozesa abakozi bali 2. Oyina emmotoka ziri mu 3. Oyina amasomero, oyina ttiimu z'omupiira. Kubanga jjukira omugagga wasingira ku bantu ba bulijjo nti abantu baga nti kitaffe ali mu ggulu tuwe emmere yaffe ya leero. Katonda ayina abantu be yeesigisa emmere y'abantu be babboosi baffe abatuwa omusaala. Oleeta miliyoni esoba mu 2 buli mwaka ku TV ez'enjawulo naddala ku New Vision oli boosi waffe n'ofuna obudde n'abo abantu ba TikTok. Bane mulina amaanyi. Nze CEO nyimirirawo ku lulwe. Abantu bonna bafuna obuzibu mu maka gaabwe. Naye CEO ayina kubeeranga mu 7. Abantu bavumye mu 7 era abantu beemulugunya nti manne naye muhooza ayitiridde bujja mu president waffe mu 7 tumwevumira n'atabaako kyatukola. Omuntu abeeranga president mu 7. Abantu bajja kuvuma Obunyarwanda, bajja kuwemula, bajja naye obafuge. Yongera okukola sente CEO. Omusajja oba wabba mu beze sifaayo, tewali musajja ava mu nasale bed nti aba muto. Abasajja bonna baakubba bubbi kati. Bwe mba mutambuddeko olugendo omufuna mutakkaanya mukomaawo buli omu yeeyongere. Nze nkukooneramu kubanga omuntu akulietinga business CEO yo gwolaba ye muntu atayawukana n'abantu be. Namulabanga n'ekyo kimatama bbuku ekyo kifibi kyange akyakiriko. Namulaba ne Suuna, mulabe ne Bukedde, mulabe n'abantu abe siwula nko complaint. Singa oyo omukazi abadde bamukomplaintingako ti abba ettaka ly'abantu oba atunda ettaka ery'empewo nandibadde munyiigira. Neze CEO ngoberera mirimo bino ebyamaka gatabuka ku muntu yenna. Ebizibu ebisangibwa mu maka ne Benny Hinn pastor abadde asinga okuba w'amaanyi yafunako obuzibu ne mukyala we ne pastor Bujingo tewaleeta bizibu mu maka ge. Kati wajja abanaku ne bafuna chance tebali mu kuba maka kuba agaabwe gaafa bakuba business. Waliwo omwoyo n'empewo eri ku TikTok kubanga jjukira wabaawo empewo ennungi ez'obwa Katonda n'empewo ojja kusoma Genesis. Gundi jjajjaffe Joseph yalannyonnyola Falawo yamuga nti nendaba ekirooto ndaba ebirimba ebyengevu empewo ey'obuvanjuba nejja n'ebikaza. Katonda alina empewo ze ne Lucifer Setaani kiwanuka Nagadia balina empewo zaabwe. Bana abantu bemulaba ku TikTok ba Sengasidi mwenna abali mukunda bange okkiriza mu Katonda tegeera kino nti bagwa mu kyawandiikibwa kibayita Makko 5 ewali omusajja yafubutuka mu malaalo ng'aliko Lijooni kigambo kya lusirikale baba abasirikale 15,600 yaliko emyoyo emibi 15,600. Otunulya Sengasidi ng'ayimiridde ku live ng'ayambadde amafuta g'obubi a woman of evil ng'aliko emyoyo nga 4,000 n'aleeta Hamuddale ng'aliko emyoyo 2,207 n'aleeta Shadia Wakyagulanyi ng'aliko emyoyo 4,408 ne bagatta emyoyo emibi okutabukatabuka okuvuma okugeya okuyomba okuwemula okusiyaga okubba obunaku ebirowoozo ebibi okunama kwambala obubi kulabika obubi omitima ebi ne balyoka basindika empewo eyo ku TikTok ne banoonya maka akyagateredde bavuma Zubeda. Lwaki bavuma nnyo Zubeda? Zubeda alina omwami we. Infotrust abadde n'omwami we era bakyasobola okuddingana kuba bali abantu baali beezaddemu abaana. Naye TikTok enoonya ani alina emirembe tumukube. Kanale baagikuba ne bakuba eyagu ne bakuba eno ne bakuba eri ne bakuba amaka ne bakuba business kuba kati bakuba business bakubemu ebituli baavuma ekyo ekyana kimatama bbuku oyo omwana nze nakola n'oyo omwana namulabanga bulabi ku TikTok oyo Phoebe
Phoebe ayina empisa ennungi. I can testify. Phoebe mukazi mulokole. Phoebe ayina empisa ennungi. Phoebe muntu mulungi. Naye bakubye Phoebe kubanga mufumbo. Tebakufaako nnyo bw'obanga okola ebyo nga tolina maka. Naye bakuba maka ey'empewo ekuba maka ez'empewo. Abo bamalaaya abo abalogo, abakazi abalogo, abaseza bava mu magombe. Bakuba empewo, bakuba emirimu, bakuba sanente. Kyobula nti acid yawe mula abaana be weebali. Kubanga acid buli munnayuganda oluusi ayogera ku bigambo by'Oluganda. Acid yawe mula abaana be bawulira. Shadia wa Bobby awe mula abaana be bawulira. Yawe mula oli omwana we. Ne baddu okwo kati CEO Mukama akuwa ekisa. Byonna by'oyitamu simanyi Mukama akuwa ekisa. Kola emirimu gyo. Saba Katonda kuba ne gy'onaddamu okufuna bajja ginoonyereza. Batandika ogamba oyo musiyazi oyagala gundi. Bonga balinga mbeera abo basenga asida obufumbo bw'abalema. Era I'm still wondering omuntu abeera atya Canada n'afuna obudda ku live okwogera n'abantu bali mu Uganda mu third world country. Because if I get a chance of going to America, the land of dreams, Canada, America, Italy, Saudi Arabia, Dubai, ngenda atya mu Dubai nefuna obudde obukoleza live njogere n'abeeka wempe. Kwa ziri first world countries. Tusubira nti buli ali omugagga lwaki baayavuwala. Kati omuntu ayavuwalira ku Bulaaya abeera munyiivu emirundi egi. Kubanga takyadda ate n'eri yasiraana. Kati Info Trust Mukama akuwa omukisa. Nali nkulabyeko oli mukazi munyarwanda booti muwanvu. Oba oli mukadde oba oli ki weebala okugaba emirimu era ne kampani eri legit era egaba emirimu n'ekola bulungi. Phoebe mundabire abantu bakubye Phoebe. Buli kiremeddewo oba kiddaama oba kinyoli oba kiki kyali kiwale ekyo tekigenda bakibenja n'eggulu tekigenda. Nze nabayimirira mudda byonna bye muyitamu baabinkola dda. Nze sitya senga acid sitya muwemuzi bajja kunvuma bitege maaso mamyufu mimamyufu bumpi biki bwe bityo. Ekyo tekinzijaako Benz Mercedes na mirimo gye nekyokubiri nina emirimu ate sigumu. Njagala abatuvuma bawanike kaadi z'emirimu bakolerawa. Info Trust weraba ate baawo ekye namunyooma mu kiri kimu nti omuntu ali ku levu erina akasente bwe kati okuwagira Kyagulanyi kintu kya wansi muuko.